Media. Emmwanyi nga mulabe emmwanyi gyenkutte kyakulabirako naye nga zonna ze mulaba wano zituweereddwa Engineer Frederick Kafeero Ssali tusobole okubeera nga tuzibawa twongere okukulaakulanya ebyobulimi mu ssaza ly'e Bugerere. Nkakasa nti emmwanyi zino ziwera ebikolo 720 era byonna omukulu nga bw'atutumye tusobodde okubeera nga tubatuusa. Twagala era tusaba naye atutumye nti enkulaakulana mu by'obulimi egende maaso e Bugerere ssebo tubutuusiza obubaka bwebo. Nze Mugerere Patrick naze mmyuka owokubiri alondola ekitongole ky'ebyobulimi mu ssaza Bugerere. Twagala okwebaza Engineer Kafeero Frederick olw'okuddukira essaza lyaffe ery'e Bugerere. Atuwadde ebbomba, atuwadde enkumbi, atuwadde ebbaafu, atuwadde ebitiiyo tubiyambise mu nnimiro eno ey'emmwanyi n'ebitooke. Era atuwadde ebikolo by'emmwanyi ebikolo 720. Emmwanyi zino zaatuwadde ekika kirungi nnyo kiri 8, 9, 10 ekika ekiyambisibwa naddala abo abagenda okukola nursery bed. Tukimanyi nti essaza tugenda kujja kuno cuttings tusobole okukulaakulanya essaza nga n'amagombolola amalala tujja ku mmwanyi zino nga tugawa. Tweyama tujja kulabira bulungi emmwanyi za Kabaka zino zisobole okugaggawaza bannabugerere n'essaza lyonna okutwaliza awamu era tusobole n'okuzeeyambisa ng'Obwakabaka okulwanukula omulanga gwa Katikkiro oguyitibwa mmwanyi terimba. Nga tusooka kusimba mmwanyi zino Fred zaatuwadde tumwebaza tumwagaliza birungi byereere. Twagala obbategeeza bannabugerere mwenna nti essaza lyaffe tugenda kusitula ebyobulimi era tugenda kukozesa ettaka ly'essaza lino tusimbeko ebitooke, tusimbeko emmwanyi, tulundireko ente enzungu n'eŋŋanda, tulimeko kooko, twagala ate era tulundireko n'enkoko. Engineer atambudde nnyo naffe mu mikolo gyaffe egya Buganda, Engineer Ssali Frederick Kafeero Ssali, era tutambula naye mu mbeera yonna. Alumirwa nnyo Obuganda, ayagala nnyo Kabaka waffe, era buli ensonga yonna ekwatagana n'Obuganda Engineer Kafeero Ssali asitukiramu, ayanguwa supiidi n'asobola okubeera nga atudduukira. Era seewuunyiza nnyo bwe ndabye ensonga ekwatagana n'okubeera nga Engineer addukidde Obuganda n'asobola okubeera nga atudduukira ebikozesebwa kosa n'emmwanyi esimba acres 3. Nga bwe kiri omulamwa gw'omwaka guno, Ssaabasajja Kabaka tujaguza emyaka 69 egy'obuto gy'amaze ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda. Na bwe kityo tusazeewo nga Engineer Ssali Frederick Kafeero Ssali okusimba acres 3 ez'emmwanyi okuzaawo olusuku. Naffenna bannabugerere twegattire wamu nga bwe tufunye abaana baffe wano Engineer Frederick Kafeero Ssali tusobole okubeera nga tutumbula Kayunga yaffe, tutumbula Bugerere yaffe esobole okubeera nga egenda mu maaso. Era Abaganda nga twagambye nti Abaganda mwanguwe tutereeze ebyasoba. Engineer essaawa zino ali mu kutereeza ebyasoba Engineer Ssali Frederick Kafeero Ssali tusobole okubeera nga tuzza Buganda yaffe obujja tutambule naye nga tutambula bumu ng'Obuganda.